Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bana ba Katonda abaagalwa ab'omuwendo omungi, nate mbandirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda waffe kubanga atwagala ne leero obukedde nga tuli balamu. Kigambo ekyo kirungi kuwulira. Kuba buyinza okukya nga wafudde, ogenda okwenyeenya nga tokyenyeenya, ne bwe bukya nga weenyeenya, ogenda okwenyeenya ng'olaba weenyeenya, osooka gamba Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda kubanga leero weetuli. Twebaza Katonda kubanga atugabiridde, ennya lyebazibwe. Mbandirizaako nate mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Waneeno ku TV yaffe Nganzi 3 ABN TV Uganda. Webale kubanga buli lw'ozuukuka bw'oti osooka n'onoonya remote n'oteekako ensulo ey'enkya. Nga tonaba kufuluma genda kukola mirimu gyo, nga tonaba kubaako ky'okola, ne tusooka tuyiga ekigambo kya Katonda. Kya nsonga nno nga tonakola mirimu gyo okutambula ne Katonda. Kubanga bino by'oba oyize bye bagenda otambulira mu bulamu bwo. Naye abamu bafubuutuka bufubuutusi nga Kaamuje. Samba blanketi alamuka Stevuga n'asamba blanketi eri Misinde. Naye tusooke nga tuyiga ekigambo kya Katonda, tutambule mu bulamu nga tuli ne Katonda waffe. Ono okola kirungi era nzikiriza nti Mukama Katonda ajja kikuweeramu omukisa. Twebaza TV yaffe kubanga etwadde omukisa guno eno kulabika nga tuyiga ekigambo kya Katonda buli ku makya. Twebaza abateesiteesi bonna, management ya TV yaffe, ate nebaza nnyo omuganda wange Edison atakoowa abeera mu kamera ng'atereeza wano ne wali okulabika nga amaloboozi gavaayo bulungi, ekifaananyi kivaayo bulungi. Mukama amuwe omukisa. Inno abanirizaako si mulala nga bulijjo yenze omukadde Keeya Daniel okuva eri mu Naluvule Town Church. Ino nyongera okubategeeza nti ennaku z'omwezi lumu, omwezi guno ogwokubiri ogenda otandika, actually wiiki ejja ng'evuddeko, tugenda beera n'okusinza okw'okwebaza Katonda nga tugula ekifo ekya Naluvule Town Church. Tugenda kufuna essaala eggulawo, ate tugenda sooka n'oluyimba bwe luggwa tufune essaala. Bwe tufuna essaala tugende mu kyokuyiga kyali. Nti omwagalwa nannyini kisa nannyini kwagala, webale kubanga obukeeseza nga tuli balamu, erinnya lyebazibwe. Webale kubanga otwadde omukisa ogw'olunaku olulala, ate badde okubanga otwadde omukisa ogw'okuddamu okukola emirimu egy'enjawulo. Tukusaba nga tukwegayira ate nga tugenda oyiga ekigambo kyo otuyigirize ng'okusiima kwo bwe kuli ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa, tuli mu kitabo ekyakubikkulirwa. Okubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Bwe twali tugatandika nabanyumizaako nti ewaffe eri tuli akatogo. Naye akatogo tukalya tukava kumu. N'olya ku katula akakaawa ate n'olya ku kammonde akawooma. Kaakati ekigambo kya Katonda nakyo tukiryanga katogo. N'olya ku kikaluba, n'olya ku kikaawa, ate n'olya ku kigonda, n'olya ku kiwooma. Inno waliwo abamu abatera okukola enkola enkyamu. Ina agenda n'alondobamu akanyiriri k'ayagala, wano njagala wa akanyiriri, n'eri ayagala y'akanyiriri, n'eri ayagala y'akanyiriri, n'atwalamu by'ayagala. Katonda si bw'ayagala. Ekitabo kino kyonna Bayibuli yakiwandiikisa nga kyonna tulina okukissaamu ekitiibwa, kyonna tukirye. Kati omwezi guno tugenda kulya emyezi gino 3 tuli mu kulya ekitabo kyakubikkulirwa nga tuli akanyiriri ku kanyiriri. Weebale gwe azze ng'atugoberera, weebale gwe azze ng'ayiga wamu naffe. Wiiki eno tuli mu kulaba essuula ey'okubiri.
ate n'olwaleero we tugenda otandikira we twakomye jjo bwe twalabye ekyokuyiga ekyabaddeko omutugamba nti Katonda ali naffe bwe twalabye ku Bikula essuula 2 olunya olwokusatu bingi bye twalabye Katonda ali naffe biki byatwagaza naye olwali ngenda kuza omwezi 24 omwezi guno ogwa January tugenda kulaba ekyokuyiga tugenda tunula essuula ey'okuna essuula ey'okubiri olunyiri olwokuna tugenda kulaba ku mutwe ogugamba nti okwagala y'ensonga. Okwagala y'ensonga. Nja kusaba tugende ffenna mu kitabo kyakubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olwokuna. Essuula 2 olunyiriri olwokuna wagamba bwe wati wuliriza obakwata Bayibuli yo tusome ffenna. Agambye nti naye nina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Oza leero tetugenda kulya ku katunkuma. Bayibuli egambye nti naye Katonda alina ensonga kwani? Agambye nti naye nina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Wali obaddeko n'ebyokola ne bikutwala ennyo ebirowoozo ku kintu ekitonotono n'otuuka n'okwerabira ekiruubirirwa kyo ku nkomerero ya byonna? Ekkanisa ey'Abakristaayo eyasooka, twogera kkanisa eya Efeso kati gye tuliko, ey'Abakristaayo eyasooka yateeka nnyo essira ku kwekuuma obutayingirwamu njigiriza za bulimba n'eragajjalira kye yali ekuuma ekyali ki? Enjiri ya Kristo. Bayibuli etugambye mu lunyiriri olwokuna nti naye nina ensonga ku ggwe. Abaagalwa, jjo twalabye nti n'ekkanisa ya Efeso yalina okusoomoozebwa okw'enjiri ey'ebicupuli nga naffe bwe tulina okusoomoozebwa okw'enjiri ey'ebicupuli. Ebicupuli bingi wano mu Kampala ne mu Uganda ne mu nsi yonna eby'enjiri. N'ekkanisa ya Efeso bw'etyo bwe yali. Naye amaaso baatuuka ekiseera ab'omu kkanisa eno eya Efeso ne bagajja ku kubunyisa enjiri ey'ekigambo kya Katonda. Ate ne batandika okulwana entalo. Ontegeera bulungi? Ne bava ku kyogenda maaso nga bayigiriza nti Yesu y'ani? Ye Mukama. Ate ne batandika okulaba nti beekuumye batya. Kyeyava agamba nti nno nina ensonga ku ggwe. Yesu Kristo ng'abuulira ekkanisa eno ng'abikkulira Yokaana ebbaluwa ey'okuwa ekkanisa eya Efeso, ng'amaze okubasiima, ng'amaze okuboogerako obulungi nti mwebale kugumiikiriza. Ate waneeno mu lwokuna atuuka n'abagamba nti naye nina ensonga kwani? Ku ggwe. Oyinza okuba ng'otambula bulungi, ng'obadde Mukristaayo mulungi, nga Sabbiiti ogimanyi, nga tolya bitali bitukuvu, kale ng'olina ebintu by'okola obulungi, Mukama waffe yeebazibwe. Naye mu kyokuyiga kya leero waliwo ensonga. Katonda ayinza okuba ng'akulinako ki? Kyogere. Katonda ayinza okuba ng'akulinako ensonga. Kyova olaba awandiika n'agamba nti naye nina ensonga kwani? Ku ggwe. Ekkanisa eno yava ku mulamwa. Agambye nti ng'oggyeko obulimba obw'abalumba buli wamu, ekkanisa eyasooka yalina era okugumira okuyigganyizibwa okwabalukawo. Ojjukira nti abayigirizwa bonna aba Yesu ng'oggyeko Yokaana battibwa olw'eddiini yaabwe. Mu kyasa ekyasooka
enkuyanja y'Abakristaayo battibwa abafuzi ba Ruumi omuli Nero eyattibwa mu AD 67 ne Domitian eyattibwa mu AD 81. Kale baneno tetubamanyi, naye ate tumanyi abattibwa nga bwe twalaba. Peetero mumanyi bye baamukolako, Stefano mumanyi bye baamukolako, Yokaana baamutwala ne bamufumba mu pipa n'akona, tugambe nti n'akona, n'agaana okujja. Kati bwe yagaana okujja ne bamusuula ku kizinga. Ebyo nno tebyakoma ku abo, byagenda maaso ng'obukulembeze bwa Ruumi n'Abayudaaya abatta Yesu nga bagenda maaso n'okuyigganya ekkanisa. Kaakati ebagiyigganye nnyo nga bwe tulabye ne batuuka ne babeera diverted, nga nange bwe ndiva diverted bwe nti mu kifo ky'okutunula mu kamera okwogera eby'ensonga ate ne babeera diverted ne bava ku mulamwa ogw'okwogera nti Yesu yaani ye Mukama. Kano kakulu. Olunsi ebizibu bwe bitusukkako obungi, Setaani bw'atuleetera emiteeru, bw'atuleetera ebizibu ebingi, twesanga nga tutandise okwerwanirira, twesanga nga tutandise okwerwanako, twesanga olunsi ng'embeera bambi ng'etuwaludde n'etujja ku mulamwa. Ne mu kyokuyiga kya leero Yesu atukubiriza tuleme kuva ku mulamwa, nga bwe twalabye mu kyokuyiga kya jjo nti Katonda ali naffe ayagala tulemere ku mulamwa. Yesu Kristo agamba abasajja abana Abefeso nti nina ensonga kwani ku mmwe, ku lwaki mwasuula okukkiriza kwammwe okwasooka. Oyinza okuba oli eyo ng'ondaba nga naawe eby'Obukristaayo wabivaako dda, nga bwe baakuwa akalimu ak'okukola ku Ssabbiiti oba nga bwe baakuwa akalimu nga Katonda wasooka n'omuteeka ku ntebe nga wamuvaako dda. Naye bambi nga tobba, toli mwenzi, olina omukyalo omu, oli mwesigwa. Nna abamu abeera nga takyasaba, nga yagenda eyo ali mu kuyiriba naye ng'ekitundu ky'ekkumi akiweereza. Erimu naye ffe abakadde tubamanyi, obeera n'Omukristaayo wo nga buli Friday ka message kajja ew'omuwanika, ekitundu ky'ekkumi nga kijja, sente za fundraising, obeera n'okuzimba ekkanisa, aleeta sente bulungi, naye ng'ebya Ssabbiiti yabivaako ng'omulimu gwamusiba enkalu. Nyinza okuba nga njogera naawe mu kyokuyiga kya leero. Yesu yabagamba nti yadde mwagumiikiriza naye nina ensonga kwani ku mmwe. Ekyokubiri, naye n'ekyavaamu ekkanisa yatandika okuzimba ekisenge ekigumu eky'amayinja ku bisenge byayo eby'omutima. Mutima ne gutandika okkaluba. Biseera biri nga tukyasoma nga waliwo abaana abaaguba obubina nga bwasiba nga ne bwateekawo ne bamukuba kibooko 10, kibooko 3 ng'omuze gwagaana nga ye yaguba, kanisa n'etuuka n'eguba. Kyagezaako okugamba nti abajulirwa abaalabako ku bulamu bwa Kristo okufa era n'okuzuukira kwe bwe baafa, ekkanisa yali tekyalaba lwazi olwo kwe yazimbira. Okwagala kwayo okwasooka okwayo okwasooka nga Yesu. Enjiri yeesigama ku mazima gano nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi, Kristo n'atufiiririra. Ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala.
bwe tuyisa amaaso ku ssaddaaka ya Kristo gye tuli, okwagala kwaffe gyali olwo kubeera kufudde, era awataba kwagala Kristo kibeera tekisoboka kwagala bantu bannaffe, kubanga okwagala kuva eri Katonda, na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. Kwegamba mu bufunze oba mu bumpimpi, abasajja banene ebizibu byabasukkako, okwagala ne kubaggwaamu. Ebintu ebyayinga obungi ab'omu Efeso, okwagala kwabwe okwasooka ne kuwola, ne kuggwaamu, ne basigala nga banaddiini bunaddiini. They are just religious people. Naye ng'okwagala kuli nga kukendedde, nga tekukyalimu, ng'eryensa gye yayogerako nga tekyalimu. Kati Kristo bw'abatunuulira bw'ati, ng'alaba basajja balungi bakola ebyekinaddiini naye nga tebalina kwagala, nga bwe batulaze bwe tulaba mu kitabo kya Yokaana ne Abaluumi nti ffe twagala kubanga ye yasooka okukola ki? Okutwagala. Kyova olaba omulamu omulala omukulu gwe tulina okuyigiriza Abakristaayo oba gwe gw'olina okutegeera kwe kwagala. Era ekyokuyiga kya leero kituzaayo ku nsonga enkulu ey'okwagala, nti okwagala y'ensonga, actually ensonga Yesu Kristo gye yalina ku kanisa ya Efeso yali esudde okwagala. Njagala okutegeeza muganda wange naawe andaba nti Yesu Kristo ayinza okuba ng'akulinako ensonga nga tokyalimu kwagala, ng'oli just a religious person who support the church where necessary, ng'okola omulimu kubanga gulina okukolebwa, naye ng'okwagala kuli, ng'okwobwa sseruganda, okwagala kuli okwa Kristo nga kwakuvaamu dda. Yesu agamba nti nina ensonga ku ggwe. Kkiriza Yesu akunenye. Okwagala Katonda ekkanisa eyasooka mu kusooka eyinza okuba yali nywevu mu njigiriza yaayo, naye okwagala n'amazima bwe byawukana, enjiri eggwaamu amaanyi gaayo. Okwagala bwe kubeerawo ebintu bitambula bulungi, nti naye okwagala buli we kuggwaawo, buli we kukendeera, ebintu bitandika otambula mpola. Kaakati n'ekkanisa eno eyasooka kyagituukako bambi. Ebizibu byabayinga obungi ne basuula okwagala kwabwe, ebizibu byabasukkako ne basuula okwagala kwabwe, ebintu ebitandika otambula kasoobo. Tunuulire ekkanisa yo gy'olimu, biyinza okuba nga ebintu ebikyatambula bulungi, naye okimanyi muyinza okuba nga mu baluganda bwe musinza nabo eyo gye musinziriza mu kkanisa yammwe, ng'ekimu ku nsonga lwaki ebintu ebitambula bulungi temukyayina kwagala, temukyeyagala. Onaawala n'oli, onaali bw'ati, nti ate gundi yankola kinene, ate gundi nankola kinene. Bwe mutandika bwe mugenda mu kufumba nti ate kino na kino, okwagala buli lwe kufaagwawo, yadde mujja ne mukuŋŋaana ne musinza, Katonda abeera n'ensonga nammwe, abeera n'ensonga gye muli. Okwagala buli lwe kukendeera ne kuvaawo, Katonda abeera n'ensonga gye ndi. Kyova olaba agamba nti naye nina ensonga ku ggwe. Nsonga ki? Tokyayina kwagala. Nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe ekya leero,
okwagala y'ensonga. Waliwo ebigambo bino bye njagala tunzike nabyo nti okwagala bwe kwafa, eddiini ey'okungulu we yatandikira okumera, enkola ey'amazima yafuukamu bulombolombo, olwo ekkanisa n'etandika okusaanawo ng'esinziira munda. Kanisa yatandika kukwata bulombolombo, yasigala ku bulombolombo na nnono. Olwo ekkanisa ey'omunda ey'omu mutima n'ekola ki? N'esaanawo. Tuyinza okuba nga ebintu ebimu tubikola lwakuba ekkanisa egambye. Oyinza okuba nga olina ebintu by'okola mu makaago olw'okuba omwami ayogedde. Oyinza okuba nga olina ebintu by'okola olw'okuba oli mu bufumbo. Waliwo ennaku zino abakyala abamu bagamba nti ntudde lw'abaana, naye nga tokyalina kwagala, ng'otuukiriza buvunaanyizibwa. Abamu tukola ebintu lwa kutuukiriza buvunaanyizibwa kubanga kinkakattako. Oyinza okuba nga oli mukadde wa kkanisa naye ng'okulemberamu abantu kubanga nina okukulembera, naye ng'okwagala kuli okw'obukristaayo okw'omunda nga kwafa. Oli mu makaago naye ng'okwagala kuli okwasooka kwakola ki? Kwafa, tekukyaliwo. Abazadde abamu asasula busasuzi fiizi naye nga n'abaana basasulira fiizi tabaagala. Tugenda mu biseera byakuzza abaana ku masomero. Tuseme Mukama Katonda atuwe omukisa tufune ssente ez'okubazaayo. Ne waliwo abali mu kunoonya fiizi naye nga ne baana bagenda okusasulira fiizi ng'awulira tabaagala kubanga maama we yamukyawa, maama waabwe yamukyawa, ng'atuukiriza buvunaanyizibwa. Oyinza okuba nga oli mulimu gw'okola nga gw'oliko ogenda keera ogenda kukola naye ng'otuukiriza buki? Buvunaanyizibwa. Just a culture. Ekkanisa eno kye kyagiriko. Kiyava agamba nti naye nina ensonga kwani? Ku ggwe. Ensonga ki? Yakwagala. Ensonga Katonda gy'akulinako olwaleero yakwagala. Ensonga Kristo gy'akulinako yakuddamu okuzimba okwagala. Zikusanze bw'obanga toyina kwagala. Ne Katonda yeebale kubanga olwaleero wakute remote oba weeseereza essimu yo ne weesanga ng'otaddeko 3ABN, ne weesanga ng'otaddeko pulogulaamu ensula ey'enkya ng'ate ogitaddeko naye ng'okwagala kwafa. Mukama Katonda yeebazibwe kubanga ogenda kuddamu ozimba okwagalako. Tugenda ate kuyiga mu ky'okuyiga ekyenkya era twekisubwa tujja kwongera okuyiga okulaba okwagala okwo Katonda kwatwagaza. Naye olwaleero nga tumaliriza ensonga Katonda gy'atulinako kwe kuddamu okuzimba okwagala, kwe kubanga twasuula okwagala kwaffe. Twafuna diversion, ebintu byatujja ku mulamwa ne tuva ku kwagala. Bwe wawula nti bbaawo yayenda okwagala n'okuvaako n'otandika kola lutalo. Bwe wawulira nti ssente zaggwawo mu makaago, bwe walaba ng'ebizibu bizze okwagala n'okusuula. Mukristaayo munno bwe yakunyiiza okwagala n'okusuula. Kye kyali mu kkanisa eno eya Efeso eyali ennungi. Ebizibu byagiyitako n'esuula okwagala. Tugenda kumaliriza ne kino nakyo kikulu tumalirize nakyo nti okwagala bwe kuvaawo nga bwe twakirabye tufuuka ceremonial Christians, tufuuka abakristaayo ab'okutuusa omukolo. Nsaba Mukama Katonda atuyambe tuddemu tuzimbe okwagala okwasooka. Nga tugenda okusaba nga nkusabira nga nange neesabira Mukama Katonda atuyambe aleme okuba nga atuyinako ensonga ey'amazima, wabula abeere nga atukoonera mu sitampu nga gye yakoonyeemu jjo, ate bw'atunenya tukyuse kuba Yesu omulokozi waffe. Katwebaze. Katonda waffe omwagalwa, weebale kubanga ate ne leero tuyigiriza ekigambo kyo. Otulaze nti okwagala ky'ekikulu.
okwagala mu kkanisa ya Efeso oba mu kkanisa yasooka ebizibu byagiyinga ne basuula okwagala nga kitalo. Naffe tuyinza okuba nga tuli wano eno naye nga tetukyalina kwagala. Ebintu tubikola kubanga eddiini egambye, tubikola kubanga kiteekeddwa okukolebwa naye nga tetubikola mu kwagala. Katonda waffe omwagala tukusaba nga tukwegayira ozimbe okwagala mu ffe. Okwagala kuli okwasooka oleme kubanga otulinako ensonga. Olwo nga tukola ebintu byonna tubikole nga tulina essanyu n'emirembe. Omwagalwa, tugenda okukola emirimu gyaffe. Tukusaba nate era otuwe omukisa. Amaka gaffe gawe omukisa, bizinesi zaffe ziwe omukisa, abalwadde bajjanjabe. Beera wamu naffe ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.